Namboza agenda abeera bweru kimanye enkyali bweru enkyali mu Amerika myaka etaano abeera mu Amerika Namboza twamugowa boyi Namboza ne bw'omupita dda Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gagadde ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga ate nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abere nga tomisinga nsonga yonna Sebamulire Patrick nze mbeera emabega w'omuzindaalo okubanga ate nkutuusaako byonna ebigenda okubanga biva side eyo mukutu gwa Red Zone TV nja kusaba olaikinge kubanga gy'okoma okulaikinga information gy'okoma okubeera nga etambula buli muntu yenna n'abanga afuna amawulire genda mu comment section teekamu obubaka otubulire ensonga osinzirawo kubanga ozigoberera kubanga mu comment section gye tusinzira okubanga ate tusoma obubaka bwammwe ku nkomerero eya updates zemba nkuleetedde updates ku nkomerero yaayo ngenda kuba mpita ayita mu bubaka bwammwe so njagala ogende mu comment section ateekeyo obubaka mu mboozi eno nkuleetedde obunkenke engoomi n'enyoose obunkenke babadde bw'amaanyi nnyo saidi z'eruwe z'emukono omukyala Betty Namboze bakireke n'abamu ku balala bakiguddeko oluvannyuma lw'okuba nti babadde bagenda kulonda ne wabaawo okusika omuguwa okubaddewo bengenda okubanga nkulaga byesaagala omisinge gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV era mu mboozi eno yennyini njagala okkalire nkuleetedde engeri Yasin Kawuma gye yafaamu jjukira olunaku olwaleero weziweze emyaka 5 nakuza mwezi nga 13 mwezi gwa 8 gwa byafaayo nnyo giweze emyaka 6 okuva Yasin Kawuma afa mu kye twayita Arua Saga oluvannyuma lw'embeera yaliyo obunkenke obwaliyo n'ebyo ebyayogerebwa nga buyinza okuba nga okitegeera ku mukutu ogwa Red Zone TV era nenkuleetera amawulire amalala ag'ennaku essimu eya Akirewo Kivumbi bodyguard wa His Excellency ezuuliddwa n'ekifo weeri ogenda kubanga obimanya sooka osubscribinge genda wolaba akadde ate okakwateko obeere nga tomisinga nsonga yonna sooka otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubeera nga etambula buli muntu n'abanga ate amawulire gamutuukako mu mbeera yonna mukutu gwa Red Zone TV Sebamulire Patrick nga bwe nkugambye nze mbeerawo emabega w'omuzindaalo okubanga ate nkutuusaako byonna nga bwe biba bigenda okubanga ate bitambula kansooke mmala okumiramu wano olweddo lw'otuzzi era bulijjo tutera okikola then nzije nkuwe ensonga nga bwe zitambula ogenda kulaba ekituuseewo tolina kubanga okimiisinga sooka otuwa ekigalo olayikinge nga bwe nkugambye gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubanga etambula maziga meereere miranga myereere ate byonna ogenda kubimanya mukutu gwa Red Zone TV Sebamulire Patrick nze mbeerawo kanzije mbeere nga nkusomolulira emboozi ze nkuleetedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okuva nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira embeera ebadde ya bunkenke nnyo gye njagala okubanga ate nkuwa wabula sigenda kutandika na mbeera eyo ngenda kusoosa nga sinaba kubanga nkuwa ekibadde mukono n'olutalo olubaddeyo nga sinaba kubanga nkuwa ensonga za Akirewo njagala okuzzaakoko emabega ennaku z'omwezi nga 13 gwali mwezi gwa 8 ng'olwaleero ndoza kino kye tuyita today in history ennaku z'omwezi zaali 13 mwezi gwa 8 yali 2018 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu district ya Arua mu kibuga ekya Arua oba Arua municipality eno nga gye yali agenze okubeera nga awenjeza amanyiddwa nga Kasiyano Wadiri yali ow'ekibiina kya FDC naye ng'ebiseera yali independent yagendayo mu kalulu ka Arua by election akaali kagenda maaso engeri ono gye yali ng'ali independent ng'ate ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebyo yali tannayingira kibiina kya byabufuzi kyonna ng'ebibiina byonna bimwewala nga bigamba awo no budongo tajja kujja mu bibiina byaffe wabula bwe yagenda mu by elections ezaaliwo mu budde obwo
Jinja East mujijjukire wa Paul Muyiru abatambula naffe eyo twaliyo ne tugenda e Bugiri municipality ewa Sumani basaalirwa eyo nayo ne tuvaayo. Arua by election negenda esajjula embeera ey'obunkenke. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alaga amaanyi Kasiyano Wadiri newankubadde y'omu ku bantu abalyamu olukwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula ebifaananyi ebimu sigenda bikulaga. Eno mu by election ya Arua municipality muganda waffe amanyiddwa nga Yasini Kawuma gye yakubibwa essasi eryamujjambudde oluvannyuma lw'ensasagge eyali emaze okubeerawo, wabula nga kigambibwa nti obunkenke obwaliwo n'okutya okungi okwali kuzza oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti yali aleese okutya kungi mu politics ow'eggwanga erya Uganda. Abasajja nga bagamba omuntu gwe twabadde tuyita omudongo ekyamazima afuuse ekizibu. Omuntu ono era amawulire gakuba agalaga nti essaawa yonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde obwo baali bamaze okupulootinga engeri gye bagenda okumuggyawo, era essasi eryakwata Kawuma Yasini ku Sterling kigambibwa mbu lyali litagetinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obudde bwawungeerera, obudde bwakyanga olulangira bwatero tugamba, wabula obudde bwawungeera omukutu The Observer lwafulumya amawulire oluvannyuma lwa Bobi Wine yennyini okubanga lye yasooka okubeera nga afulumya amawulire gano. Obudde bwawungeerera embeera nga yakimpowooze, tulinze biva mu kalulu kuba kwolwo lwennyini akalulu kaali kalondeddwa. Kugambye sigenda kulaga bifaananyi bimu wano olw'embeera y'amateeka guidelines ze tulina okugoberera. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ku mukutu gwe gwa Twitter n'agamba police has shot my driver dead thinking they have shot at me. My hotel is now condoned off by police and SFC. Nti police emaze okukuba amasasi driver wange Yasini Kawuma era n'afiirawo, wabula babadde balowooza nti bakubye nze kubanga nze mbadde target. Era bwenjogerera nga hotelo yange mwensuze, hotelo mugijjukira Pacific esangibwa mu kibuga Arua, nga ne nannyiniyo kigambibwa okuba nti bye bimu ku byamuviirako okufa. Nannyini hotelo eno yamaliriza n'afa. Kakati oluvannyuma lwa ssaga ezo Yasini Kawuma n'alangirirwa nti bamaze okuba nga bamutta, era nga wetwogerera oba obudde we bwatuukira bwe buti embeera yali emaze dda okuba nga ate esajjuka. Wampulirira gwampuliriza, njagala okutegeeza nti giweze emyaka 6 era olunaku olwaleero mu kye tuyita today in history, emyaka 6 olunaku olwaleero emabega Yasini Kawuma lwe yafa. Embeera ya famire ya Yasini Kawuma, abaana be, mukyala we, mikwano gye n'abaali balya mu ngalo za Yasini Kawuma okubonaabona ne kutandika. Kakati n'olunaku olwaleero lunaku lukulu nnyo olw'ensonga nti giweze emyaka 6 oluvannyuma lwa ssaga eno okubanga yagwawo mu kibuga ekya Arua. Yasini Kawuma mwe yafiirwa bulamu, wabula ate Kasiyano Wadiri ye n'alabikanga y'omu ku bantu abasookera ddala okulyamu struggle oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe oluvannyuma lw'okuba nti akalulu kaggwa yasala eddiiro n'agamba Bobi Wine wadde okoze ekibiina kya NUP oba otaddewo ekibiina kya NUP sigenda kubeera nga nkiyingira. Embeera yali ya bunkenke, bantu nga beebuuza Kasiyano Wadiri kiki ky'obaze. Kakati n'olunaku olwaleero emyaka giwerere ddala 6 gwampuliriza nga Yasini Kawuma amaze okuba nga ate afa, n'emisango gye baasibako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ye ne banne ne bakuba emmotoka ey'omusajja oyo bo ne bagyasa endabirwamu. Nga nayo twogerera omusango gwe baategeeza nti Kyagulanyi bamusanga n'emmundu ekika kya AK-47 n'ebika ebirala nga we twabikuwa mu mawulire, ne we twogerera omusango ogwo teguyina we gwali gusaliddwa. Kakati eyo njagadde nkuyiseeyo, naye nga mu mboozi eno nkuleetedde ensonga nnyingi nnyo z'otasaanye kubeera ng'osubwa. Mu ngeri y'emu mu mboozi eno ku mukutu ogwa Red Zone TV nkuleetedde bannayuganda oba eno generation simanyi tujja kuginnyonnyola tutya. Mabegako awo Akireewo Kivumbi ono nga yakulira ebyokwerinda bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa, era mu kukwatibwa kwe in fact yawambibwa, so si yakwatibwa. Mu kuwambibwa kwe waliwo obunkenke, waliwo okusika omuguwa, waliwo embeera ey'ekitujju, era nga mu kifo we baamukwatira baasobola kuzuulawo sapule. Sapule abasinga obungi temugimanyi tukiyita rosary, abakatuliki ffe tukitegeera. Sapule eyo gye yasobola okusangibwawo okusinziira ku baaliwo baatugamba nti okulwanagana kwali kw'amaanyi nnyo nga batwala Akireewo Kivumbi, era oluvannyuma baamuleeta ne baaza amaka ge n'embeera zonna nga bwe zaatambula ng'era bwe tuzize tuzikuwa. Kakati olunaku olwaleero bano bannayuganda bavubuka ba Generation Z bagenze ne batandika okukola okunoonyereza
ne batandika okukola okuketta ku gavumenti yennyini ne bagezaako okutrackinga bagenza okkizuula essimu ya Akireo eri ku kitebe ekya CMY. Ekitebe kya CMY nga bw'olaba maapu eyo simanyi oba kayinza okuba kalabika bulungi nnyo naye nga yeeyo layini eyo engeri gye yatambulamu okuva we baamuwamba gye baamuyisa paka ku kitongole kya CMY headquarters zaakyo. Headquarters z'ekitongole kino okusinziira ku information gye nnina zisangibwa ku Chwatu Road mu kibuga Kampala era nga we zisangibwa kigambibwa nti essimu ya Akireo Kivumbi egenza okunoonyerezebwa bagenza ogizuula ng'eri mu kifo ekyo era ng'ennaku ezimu ekozesebwa bagiteekako ne bagikozesaako ke bagikozesezza oluvannyuma ate ne baba nga bagijjako. Kakati nembeera bwetyo bweri mukoto gwa Redzone TV atanaba kubanga subscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification aberenga to missing nsonga yonna abuli mawulire gonna getunajja tukuleetera ojja kubeeranga omu ku abo abanasooka nga okumanya. Sebamulire Patrick nze mbeerangawo okubeera nga ate mbaweereza embeera nga bwe zifaanana. Genda mu comment section teekayo obubaka then nzije nkuwe ensonga za omukyala Betty Nambooze bakireke tebitambudde bulungi. Waliwo akasambattuko, wabaddewo okusika omuguwa, wabaddewo embeera ey'obunkenge etategeerekese wakati mu kalulu akabadde kalondebwa nga nno bano balonda party chairperson oba omuntu agenda okubeera chairperson w'ekibiina ekya National Unity Platform mu bitundu ebitundu eby'emukono. Wabula bano nga bagamba nti Betty Nambooze bakedde ku makya ne baleeta erinnya lye nga bw'omanyi mu bintu by'okulonda obululu obufaanana bwe butyo. Olutalo luba luseewo, saagala mbyogere bino era saagala mbiboogerere, njagala nkuwe akatambi kano okawulirize bulungi nnyo. Oyinza okuba ojja kutegeera ensonga wa weevudde naye nga lubadde lutalo lw'amaanyi nnyo gwampuliriza olubaddemu n'eŋŋoomi naye nga kigambibwa nti Betty Nambooze abadde alondeddwa okubeera chairperson wa NUP mu bitundu ebya Mukono municipality ng'era weekiri nti ya constituency gy'akiikirira. Njagala nkuwe embeera eno, njagala nkuwe obunkenke buno nga bwe bibadde nzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Nambooze agenda abeera bweru kimanye enkyali bweru enkyali mu Amerika myaka etaano abeera mu Amerika. Nambooze twamugoowa boyi Nambooze ne bw'omupita dda tukoye Nambooze akakaveko tukoye mutegeera bebamweko bebatotoganya tulina kyatuyambi tekimuleke mu bino akakiiko akaveko bamweko bakirala tumukoye myaka 25 totalakatakatasimayo tumukoye bamutuuse Nambooze bakaluma bafuluma ekibiina tetwaba kutumanyira bakowa
twakawona kyebalira twagala nkyukakyuka tutakonna kyebalira buli kibuga bakyeddiza nedda batuwani balanga banyabira biri mugumu ate muginanira banyira mulya otuwayo bulamu baffe muteka wa life abantu gali luddawa abasajja batuyiganya twakola constitution yaffe ng'ekibiina ekyo tusobozesa okulonda naye bakyagitundemu okuteekawo structure za mobilization tusooke tukunga abantu eno nga bakadde baffe ab'ebyamateeka bwe balwana okulaba constitution y'ekibiina ng'evaayo mu electoral commission. Olwaleero tubadde wano banange bano baleese amannya g'abantu abawera 5 ne tugenda mu ndeeyo twekube mu tooki mu nkole yaffe eya Nuupu kuba buli we mubeera ab'ekibiina ekimu ne mwesabujektinga ku bululu mweyuza. Bwe tutuuse mu ndeeyo tewaliwo omuntu n'omu gwe bajjeemu, era mukama wange ono ye mujulizi, tewaliwo omuntu n'omu gwe bagambye nti lekera Nambooze, wabula bwe tutuuse eyo abantu kinoomu ne bagamba banange bwe tuba twagala wano omulimu kukolebwa. Honorable Nambooze yatukulembera ne tuwangula akalulu mu myezi 3 era tukyamulinamu ki obwesige. Amanya gaffe twagala mugawo obuvunaanyizibwa obulala tusobole omukwatizaako era bwe kigenze omukulu ono ye Secretary General Kyalana Bukera ye Vice Mami Bakaluba ye Muwanika mukulu Kaggwa ayagala kukulembera ku constituency ye era tumulese ombi ne mukulu Kiwanuka tugenda kulaba nabo nga tutuuka eyo nabo babuildinga consensus kuba bonna tubeetaaga tukyetaaga ba leaders bangi mu kalulu ke tugendamu. Singa Museveni atuleka ne tugenda mu kalulu akaliwo tujja kwetaaga ba candidate miliyoni 3 mu Uganda bwe tuba nga tugenda kusimba omuntu ku buli kibuga. N'olwekyo tukyetaaga abakulembeze bangi nnyo nnyo nnyo. Empapula zino ze nnina buli alondeddwa mu ofiisi wano ate agenda kubeera ne sub committee. Kati obuvunaanyizibwa bwange kutunula mu bammemba bonna mu disitulikiti tulabe nga tujjuza nga tulina olukiiko lwange tujjuze sub committees zino tusimbule.
nze kino nno nkikoze lwa kwewaayo. Bw'ogamba Nambooze nti kulembera district ndowooza mba under deployed. Mba under deployed naye lwaki tusookera waggulu eri bagamba n'abuuliranga enjiri ng'asooka naki n'aleewange. Omulundi guno mbadde nze nakkiriza nkulemberwe naye kyalibadde kyabukizi bannange bonna okugamba nti gwe twagala gwe nze ne ŋŋamba nedda nti ki ŋŋange. Kakati tulina ne isuuzi za disipulini naye mabega awo tetubadde nabukulembeze butongole. Kakati tufunye obukulembeze obutongole tugamba buli muntu yenna alina ensonga agiyisenga mu mitendera mituufu. Naye bwe wabaawo abantu abaagala okusikandalayizinga ekibiina kyaffe mazima ne mubeera abantu 10 naye ne mujja ne muwoggana nnyo mulowoozesa abantu nti NUP erina obuzibu. Ebikolwa ebyo bikolwa abantu bandi abeetaaga okubuulirira oba abo abaguliddwa okuteeka erinnya ebbi ku kibiina kyaffe kaseera tufaananyanga ffe abantu bahuligani ekitali kituufu. Amawulire agaalivudde wano agaalibadde amawulire amatuufu wekoga nti Nambooze asuuliddwa ago gaalibadde amaki ge gaalibadde amawulire naye ag'okulondebwa si mawulire kubanga mwemulaba mutya. Wabula kyenjagala okugamba omuntu yenna ayagala okulwana ku lutalo lwa Nuupu olw'omunda tajja kundabo yajja kunkuba kubanga amaanyi agalulwana sigalina mu amaanyi nasigazaamu galwana Museveni na tiimu naye amaanyi agalwana entalo z'omunda ago sirina. Naye nze namanyiira to be an underdog in every election. Eyo ye mistake ba opponent bange gye bakola buli kaseera they treat me as an underdog. Oba mulaba akalulu ga wano buli mulundi anesimbako yankuba nze kati nakimanyiira Nabitaka yankuba Bakaluba yankuba ani omulala ne kuluna oba abakajimu nabo bankuba wano emiggo baali basa abantu abaana bange kwegamba eyo ye mistake y'abantu bange abavuganya Nambooze. They underrate my capacity. Yes, bwe bityo bwe bibadde ebigambo bya Honorable Betty Nambooze obiwulidde embeera ogirabye nga bwebadde mu kutu gwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nze embeerawo kubanga ate nkutuusaako ebigambo nga bwe biba bitambudde mukana akanyomero mbanzija n'obubaka bwammwe era ngenda kusooka neebaze ababaddeko mu speed ey'ekitalo Nasali Jane webale kubanga kwoli message yetuuse Nangobi Joyce webale kubanga kwoli message etuuse no Namatovu Harriet webale kubanga ogoberera message etuuse Maweje Hakim ogambo kya muganange webale kubanga gyoli message etuuse mami waffe nga bulijjo Mama Kevin okuva Switzerland naye message ye etuuse yabadde ayogera ku nsonga z'omukiteezi nga bwe twazikuwadde message twajeyanziza nnyo Mama Kevin webale kubanga ogoberera babirye Abasruti webale kubanga ne kwali message etuuse Abudusalamu Serugo webale kubanga ogoberera message etuuse Winfred Nakasi webale kubanga nawe oberako message etuuse mukutu gwa Red Zone TV waliwo ne bayita Alupantende webale kubanga ogoberera Sengo wa Sulaiman webale kubanga kwali message etuuse John Oboth webale kubanga ogoberera message etuuse Namutebi Mastula webale kubanga oberako message etuuse Namatovu Harriet message twagirabe webale kubanga ogoberera Rose Nambooze webale kubanga oberayo message yatuuse naye bale Caroline n'abalala mwenna abanegwe sisomye message erinnya mbasirirabye bulabi babirye message zituuse mwebale kubanga mugoberera omukutu gwa Red Zone TV ndowooza tuwuliziganye mu updates eziddako tukyayongera okugenda mu maaso n'okubanga ate tubasakira gonna gye tugajja tulina okubanga tugakuleetera obeere nga ogamanya gwe sinzira gy'osinzira obeere nga otugoberera ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bubaaya saana nnyo mu mukutu gwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka
tusobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.